ground. Ate ba MP abatagala kujja. Ate mwana ekibiina kyatugambye mwe mwenna tugenda opimira nti ku ground kwe muli nga mulabikiramu activity nga zino. Ba MP bakoya abazimbye emitima nammwe ekiseera kyammwe kigenda kutuuka. Mubeerawo ne musukira pulezidenti waffe muli wamu naye. Kati muli naye wano oba mulowooza alina kuba Alikutike media Eugene. Leo ali mu kamera zaffe. Anko, gwegwe tukwata weka. Yes, Mike, what Mujamangu. Ana mutambo se muchaka. Sembe za Mombasa kwa nini bai? Sembe za Mombasa ha. Ano, kamita Elias na Lukola Luyimbazi mulalamu. Baba ngona kukeleza ula ulewe yogera. Oyo kukeleza. Kwano, eno naleka aje binango. Nakada bara tukarekeko. Kateka ko tukarekeko. Leo kasi kakore kabo bado kakose. Mujimanya no government ya dictator nga bwe tayagala muntu akola. Mujimanyi government ya dictator tayagala muntu akola. Ewe magama ndi musabire ku David Lewis Rubongoya wamu ne Lopu waffe Honorable Joel Senyonyi wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe magama ndi mwongere okubasabira basitegeza ndi balwadde olw'ensonga abasajja ababayiganya buli lunaku bangi nnyo. Kati gwe nkugamba nti yongera okubanga omusabira oba otegera kyentegeeza bw'omulungi andaba akaseera kano oli nekyabadde musomesa ku kamera okubanga okuweereza kumere kimu lawudi andakiriya olunaku olwaleero nga tuli kawembedde wano abantu b'empigi Honorable Namoza Teti naye mumulabiranga ddala nembagala nnyo. Fenana Lukola.
abadde ambuuza leader of opposition leno nga taliwo olw'okuwa Petero Ssenyonyi leero tasobodde kuba naffe je wano naye nga kyenkusuubiza nti mu nnaku eziddako tuli naye leero tasobodde kubeerawo mu nnaku eziddako agenda kubeerawo sokolengere kyenkulengezako ekiri mu maaso de wano tewali gwe bawadde sente tewali gwe bayise naye kino kiralamu kawempe wagwane bwetyo omulungi andaba kago omulungi andaba mwangambye ekifaananyi kiri kiriya olina ekyambadde musomesa ku kamera okwanya kuweereza yes nyongera okutumira ku baganda baffe bwe tukola omulimu ogumu omukuli muganda wange Jona atusinguze owa Ghetto TV wentumirako muganda wange Swabula ow'omukisa naye kyali wentumira ku baganda bange okuli Buganda Ronald okuli Dr. Enzyme mwabegattako baage muwulidde omulanga kisheyalinge mu WhatsApp group tuliko Wamsa TV sharinga wona abantu bagambe tuliwa mperere enkya tuliwa enkya tugenda kukoma na mboga koma na mboga enkya tugenda koma mboga mu Kigaga zone kyakagambe twebereremu Miga East Sabula omukisa bakutumidde mubeere nekisa tugenda ku BBS naye mubeere nekisa sharinga live ya YouTube we lineku ono bamutana lukola batia bilalamu bamukwata ku nomination ne bamugana kuyita mu bantu be kino kirekawa omulabe waffe leero lwatandise n'aleese leero lwe lunaku lw'olusoose naye laba ekya tuliko mamboka bagiya ku Mande tulina omwagala w'abaami Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti ow'ekkumi eyawangula akalulu tuli naye ku kisaawe kyebando yakati tugenda beera ne pulezidenti ku Mande yenna gy'oli asubidde ennaku olwaleero anaasuwa enkya ku Mande tosubwa tugenda kubeera ne pulezidenti ekawempe kutaano kasaawe kakataka MP Zaka Francis watching MP osubiddwa kwe kyobamanya osubiddwa abantu bobweda batubuuza enalevo zakaliwa netubagamba Zaka tuli naye ku Mande mukakkane netubagamba Wolan ale batugambye ebintu bwe binagana osobola n'obbasambasamba tubagambye MP wamwe ow'Emityana tugenda beera naye ku Mande Wolan era guys abatana bakwetekateka ku Mande tulina president tulina n'ababaka abalala ba National Unity ku kisaawe kutaano ku mataka awo tugenda okubeera nakolwe Mande nalukola agenda awuuza ku bantu badde tukulaga abali mu maaso batukuzizaayo emabega omubaka tetukuzizza osobole okulaba omubaka nenno leero kasibe ndi gwe lunaku olusooka bambe nga tebunakya kumakya muteerenga mwesunga kyano zino kuba tewali kyano endala ezisinga ko abakulembera tetulina gwe tusinga ate tulina gwe twenkana we are just
Tuta hemu Chetuvuje mutangao kubaba mutusawe kenda waka tawali Come on.